amannya geego Lieutenant retired Musa Sekitoleko. Nayingira mu NRA mu 1982 mu mwezi ennaku z'omwezi nga 12 zenzijukira negatta mu nsiko naye nga nasooka kubeera musibe. Wasoka kuba musibe kweje emyaka 9 ompita okanika nkukanikira naye n'okulonda obucupa nabwo tulonda jamu ketuba tujjemu obucupa buno obwa plastic ebicupa bya plastic olondera awo bwayisa kati tukomawo wano saawa 2 tubeerawo naye ng'emirambo mingi ziwera saawa 5 President ajja batu bampita waliwo n'omuvubuka omulala ali bamuyita Kasozi naye yalina ne gundi we escort we ADC we ne tugiyingira munda mu radio Uganda ye n'agenda mu red channel ffe ne tudda mu green channel era wali bamuteekako nga naffe tukola batulaba n'announcing n'ayogera nga bwawambye eggwanga yayogerera eddakiika tezaali nnyingi ndowooza nga 5 bweziti ku 10 era nzijukiza muzeeyi akantu kali ke yagamba nti bannange omusajja oyita ojooko bw'atukuba bwe tunaabula teri gye tugenda kusinkana buli omu tulisinkana mu ggulu ekyo tokyerabira era bw'oba oyamba omuntu jjukira akagamba ako ke wayogera goba wakeerabira ekifo kyerabidde ka Museveni tweyanze olunaku olwo era yita ojooko lwe yafa Katonda n'akuyisaamu diruyo neeyitamu ate be wajja nabo n'obakuba tteke naye katusabe Katonda akugumya ojjukire ebyo byebyange. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bannayuganda mbalamusiza mwenna abatulaba abatuwuliriza amannya geego Lieutenant retired Musa Sekitoleko. Ejje lino lyegattako oba olutalo luno lwegattako ng'olina emyaka emeka Lieutenant Sekitoleko? Abatulaba n'abawuliriza nazaalibwa 1973 mu nnaku z'omwezi 25 ogw'omukaaga era nawezezza emyaka 5 mu gw'omukaaga nga 25. Nawezezza emyaka 5. Nayingira mu NRA mu 1982 mu mwezi ennaku z'omwezi nga 12 zenzijukira negatta mu nsiko naye nga nasooka kubeera musibe. Wasoka kuba musibe kweje emyaka 9 ejjotyo kubeera omusibe ati mukyalo ewaffe kuliko abavubuka baako baali babawandiise mu buyeekera nga bagenze nga bangi. Oliwawo obulenzi? Ndiwe side ze olaba gye bayita Gulama. Gye bayita Gulama. Kati gye nali kuba nali naye nga nze ndi eri w'egindi ndi webalita. Ebalita gye bayita Erwogi era ndoza tuli banneiba David Lutala ali Kyengulu ffe tuli Kyemmanga. Kaakati tuba tuvudde ku ssomero ne batugamba abasajja baabo bazze zaali ssaawa 4 kuba baatugoba okuva ku ssomero ne batugamba muddeeyo eka abasajja b'obbo tebabo bakola ki bajja ne tudduka mpaka awaka tugenda okutuuka awaka ne bagenda mu kasitenseni Gulama ne basanga abakatale ne batandika okuba amasasi abakatale olwalengera abasirikale ne badduka kati ne bagamba abayeekera baabo ne batandika okuba amasasi ne battamu be basse. Kati ffe
ne tudduka nga tuddawa nga tudda ku lusozi ne muzeeyi eyali ow'omuluka baali bamuyita muzeeyi Muwonge ne tudduka nga tuddawa muzeeyi Muwonge twasisinkanayo busisinkanyi kati tubeerayo kuva ku ssaawa 5, 6, 7 naye bw'obeera eri ku lusozi olengera ebiri mu katale eno wansi eggulama ng'abasajja tebagenda tubeerayo ne tubeerayo n'abantu bangi si fefekka nti twaliyo babiri bantu baali bangi kati tubeerayo ziwera ssaawa 10, 11, 12 abasajja tebakola ki tebagenda olwo bagudde ku bintu by'abantu ente ze baali basaze ne ze baleese okutunda bali mu basaze ente nabo bennyini ze basangawo n'ennyama gye baali basanzeewo nenga abasirikale ba gavumenti abobote kati tulinda ziwera ssaawa 1, 2, 3 kati tugenda okuwulira ku 3 nga bakuba amasasi nga tugamba bakoze eki bagenze kumbe baali bakuba bukubi kati bwe bavaawo ziba ziwera ssaawa 5 ez'ekiro ne basimbula ne bagenda kati we basimbula naffe ne tuvaayo ku lusozi batuuka we bayita enswanta ng'ogenda okuyingira eruwuube ogwekuliri erigenda ekikyusa ne bakuba amasasi kati wano ntugamba kati abo bakoze eki abo bagenze eruwuube kati gye batuuse ne tuvaayo tugenda okujja mu kasitensen tutambula ne tugwa mu baki mbayeekera abantu ne batukwata nga ffe tetumanyi nti oba bayeekera ne batukwata ne batuteeka ku bundooya ne bagamba musibe ajja kudduka musibe kati nze tebansiba ne basiba muzeeyi bamusiba ne batukwasa ekkubo ne tutambula ne tugenda uyo kirya mulondo tusaze tuzze Lukomera tuvuddeyo tuzze waliwo gye twasalira munda eyo ali mu uniform kubanga wali ova ku ssomero kati tugenze tutuuse we bayita ebukolwa bwe tutuuka ebukolwa ne basooka batugamba mubeere awo ne wabayo abantu babiri ne bagenda mu maaso ne bawuliriza balabe oba kubanga wabeerangawo abayuusi oba abasirikale b'obote ku road block twasanga tebaliiwo ne batugamba kati tusale olwo ziri ssaawa 10 ez'ekiro ne tusala ne tusomoka Lumansi tuuka ku Lumansi ne batutwala eyo bayitawo Bulyake omutambula temanyi na gye kati tutuuka e Bulyake muzeeyi ne n'asigala kandooya ne tusangayo ne be tusanzeeyo abalala abaali bakwatiddwa kati ne tubeerawo muzeeyi amalawo ennaku 4 nange ng'olwo bantadde kandooya emikono gino gisiiba gisula giri mabega era gisiiba giri mabega ku myaka 9 kati tubeerawo alindi awo nga bagamba muzeeyi gwe leero tuba twawuliranga gundi ogenda kutya abantu yagendanga mu nkunga tadde mala olwaddako muzeeyi olwatuuka muzeeyi leero gwojja okutyaba enku yagenda teyadda neŋŋamba ye oba babatwalawa nembeerawo kati mbamazeewo namalawo omwezi awo naye ng'okutuuka we bali abayeekera wali walako kweganga tebakkiriza bano basibe eggenda eri kulaba balakisi weeri singa oba ofunye chansi n'otoloka oyinza okuleeta abasirika aba gavumenti kati olwajjala ne banzija ku miguwa ne bagamba akaana kano tukakoze tutya lwaki tekagenze kutya abantu abamu ngebaga nti oyo omwana tasobola kwetikka nku nammwe muleke ki ne bagaa tumutwalewa ne babuuza ne bagamba tumutwale wa chairman wa Kiwalabye ne bantwale wa chairman Kiwalabye nembeerayo ne bamugamba omwana ono basooka kumbuuza bwe tayinza okumanya ewammwe gye wava konze sisobola kuba bandeeta kiro kati ove Nakaseke ate ogende eyiri eri kuliwo ekikyusa ngamba sobola mpozi nga muntaddewo obulenzi naye nga teri ayinza kutwalayo kati ne baŋŋamba kyoba okola
beera wano ewa chairman n'abagamba leka abeere wano nembeerawo nga nkola emirimu bantwala okulima njoza engoye fumba kati awo ate chairman olwaja n'agamba ne akaana kano ng'abasajja batandise okulumbalumba nnyo baga akaana kano kajja kuleeta obuzibu singa kibadde kisoboka mwali katwalidde eddala mu balakisi ne kabeerayo kubanga kati ne bajjawo ne bambuuza ne baŋŋamba gwe onaasobola okukola training konze nja kusobola ne bantwala ku training olwo ebyabazadde obyerabidde obivuddeko ebyo mbivuddeko kati nentandika training nakola mpaka mu mwezi gw'ekkumi tuba tuli awo olutalo ne lujja ne batandika otulumba aliko musika ebeererayo ddala training abantu basuubira olugenda bukwasa mundu yalindi kubanga ffe baatutwala mu matovu nga oba ogamanya amatovu n'olusenke nga gye batwala ne batukulolingisa oyige senga ogwa mbalabe nga muno mwonna muno nga mwonna mwakola ki mwaguba kati awo mu gw'ekkumi abasajja bwe baatulumbira ne batukuba kakati twali ku training ne batuyita waliwo gwe baakwata era ku bana abaffe ne babalagirira we tuli ne babagamba mugende mukole ki mugende twali ku training kati bali ne bajja bababuulira nti saawa okuwera saawa emu tebabaayo bakomawo saawa 11 mu balakisi naye tugende bwe munaatuuka wali balakisi mu kuba amasasi bajja kujja kati twali tukyali ku training zaali saawa 8 mukaaga bwe baatuukira genda okula kati wano ne batugamba bane mudduke mangu mudduke mugende buli omu asiba ebintu by'abasajja baabo bazze kumbe gye tulaga bo bakoze daki defense batuzinzeeko dda batulinda tumala okukola ki okuyinga kakati bwe tumala okugenda nze nasembayo ntuuka ku geeti kati nga boolaba emmotoka ziri eri ndi wano ngenda nkoona akagere bwe nkakona nga kavaamu olwala ku geeti wennyini waliwo andaki emu bbiri zemundu bbiri ze twalina ezaali zikuuma abantu 5 kati abasajja bandaba eri n'enyiga bwe nkaba nkwatako eno bwe nti ne bagakalira laba akaana ako kati katonda oba ŋŋamba atya nti vaawo ogenda munda mpulira abalwanira emiwogo nga bw'omanyi enjala mpulira abalwanira emiwogo gye bayita egudduliya oba esepiti nziruka nkola ki ŋŋenda ku sepiti mba sinnabakwata ku muwogo ne basooka baweereza zaarapijja amasasi genda okuwulira baleekaana songa fukutabale nga bamanyi ku lutalo buli omu n'omuwavo ne tuyingira ensiko ebibowabowa ne bitukwata ne kaama ate eyo waalingayo kaama mungi n'ebibowabowa bisooka bitukuba abaafa okubiyitamu tugguka eyo mu malimiro g'abantu abaasobola okusavayivinga ne tusavayivinga ne tugenda kati awo bwe baatujjira awo ne batutwala balakisi eyo neevaawo ne wabaawo no kati gwe bayita Meja General Mugume Yola Mugume yali akulira Bikoyi awo ne batutwala mu Bikoyi ne batugatta eyo netandika okutambuza ekintu bwentyo bwenyingira ekitegeeza abasinga abayingiranga tekwalinga kweyagalira wesanga bwesanzi era kyovolaba ku ennaku z'omwezi nga 9 zino eziwedde ezaali ezaba waliwo omukulu bambi tali sita ogw'omukaaga guno oguwedde nga 9 olunaku lw'abazira waliwo omuziro omu yankabya amaziga ate
nansesa naye kale namulaba yali muntu mukulu yali ku lediyo ne bamubuuza ekigambo nti naye baveterandi nga bakaaba nnyo sente zaabwe eza gratuity ne pensioni tebazifuna bali baka n'agamba abo sente twazibawa naye mu kuzibawa ti n'ekirala bakabira bwerere kubanga President Museveni talina gwe yawandiikira bbaluwa kuyingira mu buyeekera taliyo mwayingira kyeyagalire naye omwami oyo oba omukulu oyo kigambo sijja kumwatula naye bw'anaaba akirabye yeddeko bweziika ensi eno nga bw'ogimanyi kigambo kye yayogera teri ku bantu abaabonaabona ne bannaffe abaafa kubanga gwe bw'oyogera bwetyo nti Museveni talina gwe yawa application nti jangu okole yabakozesa bukozesa naye olw'ennaku kubanga nze nzijukira muzeeyi oyo ng'ali emondulana alina abantu be yali agamba ng'agenda mu bantu ba bulijjo n'abannyonnyola ekirwanya NRM okujja mu buyinza mutuwe abaana bajje tujjeko omusajja ono omubi atta abantu mulaba asaba egindi nga nammwe mukola ki nga mukiraba kati omwana agamba nze mu kifo ky'okufiira wano kaŋŋende ewa Museveni nkole ki nwane ate bwe yatuuka ewa Museveni ne Museveni n'amugamba banne nti bwe tunaaba tuwangudde tugenda kubategekera mugenda kubeera bulungi kubanga nina ekintu era kyenzijukira mu 83 olunaku oyita ogyoko lwafa omusajja oyo yali akoze offensive nga yali yakwera bayeekera bakola ki kubamalayo naye ekigambo boosi waffe kye yayogera simanyi oba kati akyakijjukira omanyi ekintu kino enjala bw'eba ekuluma ebigambo byoyogera biba bingi bikulayiza n'ekyotagenda kukola kuba nze ekyo ekyalinga njala kuba buli muntu we yamubuuliza ekigambo kyonna kye yali awulira nti ayagala kubanga twalina liberty ebuuza ate nga naye akuddamu ki ekyo kyaba akoze eki abajjukira abaaliyo nga tuvudde ku bino ebyogamba mbu simanyi gundi kuba naliyo era abandi aba bajja kola ki bajja kundaba ate seerabira nkootinga ekintu yagamba olutalo zaali ssaawa 11 n'atugamba olutalo luno batuzinzeeko buli wantu wonna bakoze eki buli we tubadde tulowooza okuyita bazinzeewo n'atumenyera nsooka wano egindi ewa Kyato Ngoma ne tugenda ekasozi kati ekasozi ennaku zino wali balaksi gye bayita nieno gye batreningiramu BLD kaweweeta eyo saidi eyo erugogo kwegamba buli we bagamba nti omuyeekera wano waayita kubanga baalinako information ey'abano bannaffe abaatoloka abalemererwa olw'embeera ne bagenda kati bakananula abagenda kubanga aliwo omwami kananula yagenda n'emmundu ye agamba wanyo waawo nze ngenze nalipootinga bebamu okwava gundi eyo offensive eyaliwo kati n'agamba banne nti nakuba kabbaayi n'agamba batuzinzeeko naye sigenda bagamba mu kutuzingako simanyi we tugenda kuyita eiza bayinza otutta naye anaaba afunye akakubo waayita sigenda kugamba nti tujja kusinkana gindi wabula aliba awonyeewo n'awulira nti Museveni ali gindi alinsangayo oba nange bwe ndiwulira nti sekyali gindi tulisisinkana ne tuddamu naye Museveni
nga yakyogera tebangamba kigamba tebakinyumiza era ajjukire bulungi we twalina radio FM awantu awo era olw'eggulo olwo buli muntu wamubuuliza buli ekyamuli ku mutima nze we namubuuliza nti kati nze muzeeyi kituufu tomanya tuyinza okuwangula oba obutakola ki obutawangula naye bwe tuba tuwangudde ogenda fe abaana bato ogenda tukolera ki nambuuza olina emyaka emeka nangamba omwana ono abuuziza ekintu nali ntegeeza 11 yali 10 kubanga 83 kakati nagamba omwana ono ekintu kyabuuzizza kya kintu kikulu abaana bano mulaba abaana abato mu butuufu abaana abato tuba twali bangi twali tuweerayo bino nga bibiri nagamba ekintu kyayogedde abaana bano bwe tunaaba tuwangudde nga Katonda atuyambye tugenda bakolera essomero basooke baddeyo bakole ki basome bwe banaamala okusoma anaaba ayagala bwe banaamala okusoma gavumenti ebawa omulimu bwe banaaba tebaagadde kukola tujja kubaliriizinga balitayalinge bagende bakole emirimu egyabwe gye bakola ki gye baagala kati ne wabaawo omukulu omulala eyabuuza era ssebo w'ekitiibwa pulezidenti mayinja omujjukira ataalina mannyo mu kamwa ekigambo ekyo n'akubuuza ate fe abakadde ogenda tukolera ki era n'omunyonyola n'omugamba obuuzizza ekintu ekyamakulu nti singa tuli batuwangudde abakadde tugenda bategekera kubanga olwedde mwe mulina ebibanja mulina entandikwa wabula mujja kuba ennyumba zammwe temujja zisangayo gavumenti egenda kukola nga bwesobolera bikenge bazimbira enju buli muntu emukwasa akantu ke nga ekirabo ku lw'omulimu gwe muli bamukoze eki naye tumwebaza ekirabo yeebale amayumba azimbye era basiimye abazeeyi basiimye naffe abatonaffe tukwebaza webale kuzimba mayumba gaffe era ekyo Katonda ndoza akuteremu emikisa webale tuzimbira okuba kuyita kolima okolimye azimbye azimbye ate okolima naligenti kale wabula mwebazizza anti bagamba etasiima ebula akola ki agiwa kati awo mba nebazizza bweba kale atwabo bulungi oyo ye Lieutenant Kitoleko Musa nazo mulide ennyingira ye bingi byenkyalina okumubuuza okwongera okumanya ddala gavumenti eno gye baleeta agyenyumirizaamu ssaawa eno oba nedda twagala atubulire ku experience ye mu nsiko eyo yali etya okutwaliza wamu kitegeddeko nti y'omu ku abo abaawamba Radio Uganda mu biseera ebyo n'essaawa eno olaba radio ziwe ziri nnyingi ne TV naye era bagamba nti nga tonnagiwamba UBC kati we twogerera oba tonnawamba so ajja genda mu maaso n'okwongera okutubuulira ku mboozi okutwaliza wamu bwe bamala okudiployinga ono ntebe ono makindi ono wa tutandika olugendo ne tuyita mu Nateete omwo naye Nateete twayitamu nga ab'emitala wali batukuba bbomu balina likoiresi nga baweereza bbomu emutundu ezituyitako ne zigwa eri emutundu eri ffe nga no tugenda paka tugiri twatuukawo 8:00 tandika olaba eno nga gye badde ku kanisa eno gye baamenya nsooka tutandikira awo ntukuba basooka batukuba ebinnyo era byagaana byagaana netusooka tukola defense etusulawo kati 11:00 netugenda ekatwe
ne tugende kato waliwo awali omwalo ogwo ogukulukusa amazzi agava mu ndeeyi. Awo we twakuba ekipompola ne wayiika ne tutandika omuliro bupya tukuba mpaka saawa ezi 2 ne tuwamba. Olw'ensinga erimu abantu nga mwebali abantu ate ekibuga okimanyi tekiringa kyalo. Abantu bali mwebali abayaye abaluutinga tewali ebipompola bivuga nga gwoli mu kibuga. Saalaba yaluutinga kintu kya muntu kyesijja kuwayiriza. Kati tumaliriza batutwala tukola gundi wali defense kibuye ku round about nga kulyambuka ku lubiri awo mu mbaawo side ne side we twakola gundi ne mukulu jita naye eringa nabo ewaabo guganye ne basooka batugamba bajita balemereddwe Makindye. Manyi ffe twali tusembayo ne mukulu Museveni akimanyi. Ffe twali tusembayo mwe mwali abantu abalalu, omwali Drago Itongwa, omwali oyo omugenzi Abati gundi Sabata naye yafiira yeeyo, omwali omugenzi Lubaale, Bamwesige Lumumba, abo bonna be baali boosi baffe n'abalwanyi. So kyekibinja ng'ekimu ekiremererwa namwe mulina okukola kati ffe ekyange kyalimu osi bamuyitanga lw'abantu ne batugamba tugende e Makindye tuba twambuka ku poliisi wali ne batugamba ate eri bamaliriza kati mugende ku saa ya Queen. Ne tutambula mpaka ku saawa ya Queen tujja Misinde nno gaaka nenge era e Makindye okyagawulira gatuyitako eno owulire ne Kololo nayo bakuba ba 11C. Kati nabano wano waliwo 2nd battalion wano gye basindika wano ku Radio Uganda. Kati tutuuka tubeerako ku saawa ya Queen. Saawa ya Queen tuba tukyali awo ne batugamba waliwo ne wajja aba UFM abakayiira nga bafubutuka ensambi eyo. Ne batugamba labe baba atabala ensooka tuzikyusa ate genda okujja nti banaye muzikize abo bantu baffe bakayiira. Awo ne guzikira kati ne tuddamu ne tukola defense tuba tuli awo saawa 8 ne batugamba kye bakoze Radio Uganda nti abasajja bakubye 2nd battalion eganye kati kye mulina okukola mwe mugenda ne baleeta twalina bino birayirandi bino box board obimanyi ebya kofi ebyali ebya kofi ne basooka batuyoola twagiramu etugane kati bana abalalu abatutaddemu ne banatukubira muno ne batuvuga mpaka wali ku gundi ya bote ekigundi UPC fena ne tuvaamu tugenda okulanga tulengera omuliro APC yaffe wali eyaka yali walinga ku mulyango gwa parliament 37 naye eyaka yali ku break down. Tugamba leero no laba batujjeeko bino kakati kufana kuwona tugenda okujjayo obwenyi nga batulinze ne gutandika omuliro bwe gutandika ne tujjanga tudduka tuyita omubwetu erinno gye tuyita Radio Uganda nti eno parliament kiri kyekizimbe Tower iki kiri kati wano ennaku zino lewanyiridde oganti Radio Uganda waliwo kali eri waggulu gye tubadde akati munaye nga tujja tutuuka wali nga waliwo abalisayidi abaali ku luguudo nga bwe lujja gundi eri ngaawo wonna we bali wansi sooka tukuba ne tukuba tugenda okulaba atulemesezza ali wali ku kisansa wali mu round about ngaaliwo alina 14 eri ku bugulu bwe buti yagiseetinze naye ng'ekuba muno tula amagulu kati ekyokukola tewali ne bayita ORPG ne bamugamba jangu najja oyo lw'abantu n'amugamba olina okweyiminga okulaba nga okuba gundi eyo oba okuba muti gusaanewo naye kuba
n'agenda akuba gundi yennyini n'akuba oyo yali agiriko bano we baalaba nga abadde ku 12 afudde abasigadde twagenda okula ate kasita omu yasituka bw'ati emisinde ne gitandika naffe ne tutandika kati badduka bajja eno munda abasinga bali wano eri yonna bavuddeyo bali wano kati ffe tujja tuwanisa amaaso waggulu tukuba tatatata eri tumanye eri yaani Radio Uganda tuyise omwo mu kinnya mwalimu abaalimu tusoose tukaseemu zigurunedi nabo bayiseemu badduse bayitawo bwe bato eri wansi mu godown ne baggukira wali kati nga tubalengera wali tutandika okukuba tugenda okuya nti ng'ate ekiri eno tugenda okuli omuliro ogufubutuka wano nga gurini ali wano bwati aye ne tukyuka awo bwe tuti ne tujja eyo fensi yali teriiwo eno fensi yali teriiwo ne tuyingira ne badduka nga badde omwo bwe batyo abala ne bayita eyo ate mu kuyita eyo aye tugenda okulaba bafulumidde eri ku ssomero ne tugamba abamu sigale wano ne tukkirira ne tusanga nga baatadde wali 14 wali wammanga ku lawundi olwo nno tugenda mu ssaawa ziri 12 kitundu ez'akawungeezi era ssaawa emu yatusanga eri ku bitaala awali ebitaala ekikkirire kololo ssaawa emu gye yatusanga kati tuba tugenda bwe tuti ng'ate 14 eri awo nayo nzi era omusajja ekyamutwala yagiriko okudduka era RPG olwakuba bomu teyamutta yamuyita wano bweti negenda ne bastingira eyo abo abaali awo ne batandika okudduka ne tudduka nga tugenda ku mmundu okugituukako bwe tuti awo bannange baba bali mu maaso njirinnya nze manyi ninnya mmotoka manyi erina kulaki ngaza mmotoka bangambye gwe sigalawo ng'okuuma bannange bayingira eri mu golf club eri wansi abasajja tubalaba babambuse kololo enda okulinnya zikulaki n'endyoka ate njuwa bakomawo ne basooka bankubamu awo empi ne baginzijjako ne bantwala ne bamanyi gikozesa nze nalinya kulaki nga manyi emmotoka ne bantwala awo emisinde ne tugenda nga tukuba bali abali mu golf club eri bwe tutuuka eri ng'obudde buzibye ne batugamba tuddeyo ku Radio Uganda ate ngeno betuleseyo nabo bakuba sasiri mulimu tam waliwo n'abalala awo nga wali security waliwo we baali basula nga nabo bali muli nabo bakubayo oli tam era okutuusa nabo bwe twabajjamu ne tujja eno abo ab'omu godown eri mu Radio Uganda eyo baatugamba mubaleke temuyingirayo kuba oluyingirayo bajja tutta nnyo ne bagamba baleke kyebakola ne batugamba kujjako masannyalaze ageeyo wansi era twanoonya waliwo oli nze sempaka yani be baaliwo mu kiseera ekyo ne bagamba bajjeko ago amasannyalaze ga wansi kati tukomawo wano ssaawa 2 tubeerawo naye ng'emirambo mingi ziwera ssaawa 5 pulezidenti ajja bampita waliwo n'omuvubuka omulala wali wamuyita Kasozi naye yalina ne gundi we esikooti we ADC we ne tugiyingira munda mu Radio Uganda ye n'agenda mu Red Channel ffe ne tudda mu Green Channel era wali baamuteekako nga naffe tukola batulaba n'announcinga yayogera n'ayogera nga bw'awambye eggwanga yayogerera eddakiika tezaali nnyingi ndowooza nga 5 bwe ziti ku 10 n'avaayo ne bamutwala ne yeebaka nze nenzerayo mu kayumba kange kali wali wetusanza ku reception awo kakolida ako kalumu akali awo nasuula amakanda nempambawo neŋŋamba wano wange era okunzijaawo ne batutwala mpaka era wa Museveni kati ne tubeera ng'ate ffe tumukuuma kuvaawo era meeting manye yasookera ddala ne bw'obuuza omuntu ekibuuzo abamu bayinza obutagijjukira laale yasooka ng'ojjeko n'ey'okulayira naye yasookera ddala ng'amaze okuwamba yali Kiboga
eyasookera ddala yali Kiboga era bwe twagenda n'emmotoka zaffe ezi ng'ozigyeeko ez'ennaku zino 40 naye ebiseera biri twalina ezi ey'emabega ey'omu maaso ne kakulosi country kali akeeru ne FFR nebeeramu radio call nga tugenda nga wakitiibwa nnyo era ebiseera ebyo bw'aba ayagala okweyamba nga tafukafuka mu kkubo era emmotoka eyimirira n'asaba mu maka g'abantu mbadde nsaba kukyamako manju wano n'akyama nga tannafuna mmotoka nga tannabeera loodi kale Kampala bw'atyo bwe tumuyingiramu bwe tumuwamba olwo pulezidenti agenda okulangirira wano nti awambye ebitundu byonna byali bimaze okuwambibwa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Byali bimaze okuwambibwa naye nga up country nga eno ddala Mbale ye yali awo okulangirira Mbale yali tannaba n'eggulu twali tukyaliwa nanti ngera bwe wayogedde nti bw'owamba Radio Uganda tosobola genda ku radio ndala n'olangirira nga noga nti mpambye nga tozzewa ku Radio Uganda. Njagala experience yo gita kukuwamba okuwamba fe tutandikira bwe bamala okupanga ebibinja batugamba ekibinja 7th Battalion 7th eva omanyi Munsiko twali mu camp Munsiko kati sera kyatuuka camp nezivaawo kati sekitoleka abasookera ddala Munsiko zaali koyi kitegeeza company erimu abantu 146 ey'amagye ng'ekulibwa captain naye kakati zajja tugaziwa tuka ku camps Kyaligonza ono Jaka Musunguza afudde juzi mu yakuba munne ekyasolwa kadi Bakashaka Steven baani bajura mugume baani bonna bali bakomanda Munsiko kubanga bwe basooka Munsiko nga bakomanda kuba majje gobote kati president atuuka agamba nga immundu zino zituwezezza tupange ebibinja ebyokuba Kampala kati zaina ku mwezi nga 17 ogw'omunaana 1985 abapanga ebibinja first wano Saadi kati gwowiranga ebibinja ebingi naye zaalinga mu odd number kubanga omuntu abalowooza nga ya Museveni ayina ebibinja naye byali ebibinja 7 ebyawamba ki Kampala naye nga biri strong nga n'abatukulira bonna bali mu magye gali agobote trained bamanyi tukola kino kubanga tebali bano Kasiringi bo baddola abasajja abafudde nga basabiriza era kyansonyinze waliwo bintu byentuna katoba Kasiringi omusajja Kasiringi RO0040 muntu wana afudde asabiriza kati ate jita ow'15 awo linda guma bugumi lwaki siguma kyovola nemerako njane ensendabe bannayuganda babeere bajjaji bagambye abaana bano tebasoma baali bato no manyi ekintu bali abanga ekitono nekigenda kuba kinene ngansanganga naye ku mapeera nangamba jita katono nyali nakyagamba twasinkana n'afende Kasiringi ne mugamba mukama wange kiki ngato kyalabika nangamba kadogo wakula daboti nange ndi muno naye sirina na kyengenda kuwanga mwabona bana nange bwenti wendi ngabo ndaba mbeera muno njiya yiya nga nangamba akirireyo mu paaka alina byayagala okujja yalinga abeera bebana abaali bakama bafu kakati Kasiringi oyo mulaba kyobula namukulako akatambi ndowooza nze navayo nenkula Kasiringi akatambi Kasiringi Munsiko ba intellectual bajja Munsiko okuli alonda tumukunde enule kati Lieutenant General mugisa muntu ayagala okugenda Entebbe naye waliwo ebintu byentula nenseka John Kazola Byemalo yafa Ndayonde yafa Bobo Balijje twamulekayo kugomboola Munsiko eyo n'abalala bajja abantu 11 baluzungu president n'agamba rebel leader n'agamba
aba batwale baba training cadet ne baba training emyezi emeka lwe nasoka nokulaba cadet ey'emyezi 3 mu Buyeekera ne baba training yali Kasiringi Muhammad n'abamalirizo bakalakata n'abaleeta nti wako tayari sabayidde baabo president n'agamba eyo group yonna ebeere wanda wa Kagame intelligence okyaba era bamugisa muntu ndoozo balaba ayambala ranke esooka Lieutenant Kano nga nterekcho ava kweyo abuuka ranke ezo tazambalanga kusinga bazi wajita ne sekitoleko n'afuuka Major General n'afuuka me commander olidde kulaba alaba era bye nkugambye ebyo intelligence impudde bagala muzeyi bagala kujjako bagala kunzijjako basejusa Major General ame commander eri tumwene gera mwala kunzijjako sebo nafuna bwa ame commander ku myaka 28 naye kati yala kugenda wa Ntebe kale tujja kusangayo kakati abasajja abo Kasiringi bwetwogera Kasiringi n'ebintu byakola zine namba zona zemulaba tuyina Kasiringi yatula wansi kubanga yasoma maje gamini obakiraka be basajja basebo segundi ono werwa amatani Masias Sewankambo be bamaka Kodiri be basajja abasoma military record twenacho babuzabuza tulabutuzawo n'agamba ne bwalota bwati ne Muzeyi Museveni yamuwe namba namkolako ne fingerprint na bichi ate nange bye nasoma sebo toloza nti ndi wa 10 omanyi nti waliwo bano webenda bawano be nakolako fairo kati sebo ba brigade ndinabwe nenga nze yakudocumentinga ndi sergeant owaye gitabireko manyi bolwawo okwebikana nagerengero nengamba laba n'olwekyo olaba sajja abakola bafudde bubi bakama bafo balaba bali yawo batambula mu motoka bamu naye omugamba sebo mpayo omutwalo hajita nawe kimanyi obona naye naffe sebe erije tuli emitima middugavu n'ogamba laba naye waliwo era eriwo era bwendaba tuzeyo obadde tujja bagaba ebibinja tuwambye tutya Kasiringi oyo gwolaba yagenda mu kibinja ky'okutaano ekyawamba ekisaawe ky'ennyonyi ky'Entebbe 5 battalion n'omusajja omu bambi yafa afande China Mafundo rest in peace abo ne bakwata wali twawukanira wali ekasanje olaba ekasanje awo Mafundo gundi abasajja manya balina amasa amanya gwe Edward balihona kachumitana Edutembana babasajja bali mu nsiko nesi kyabalaba kachumitana abasajja bali mu nsiko wano olidde nga oyinza okola musajja bagamba ndibalema uya enda oyo agenda akyabenku mama ngolaba omusajja akutwala oba wafudde dda ngolaba ekino ekisambi oyinza okuloza kugulu kulamba Lutembana eriiso ligira yiti nilyotola bwete nemwe mulaba wano bano bana batonamu bano bazzukulu abasajja bali mu nsiko ngotuno omusajja bwati n'ogamba naye bano bali bobote kiki ngolaba omusajja afunira bwali n'olabanga wewe kafuni ayogedde amaze bajja kukuba kakati 7th battalion yawamba Makindye barracks first ejja kuba to Uganda wano 3rd battalion Lumumba Lubiri Sefu Ali Mwine omusajja yave Tanzania omuchwezi ye yali muchwezi nga buli wabeera azimba amasabo mu barracks nakwata kololo mwe mali bakasiringi bakawesa Lawrence bani n'abala bangi Satinis Ivan Koleta gola bayo ku gofu omusajja oyo birevu oyo ye tatintinga motoka ye general Kagwendaba I salute you sir era nkwagaliza ofuke Fridi Maso sajja asinga obuyonjo yagamba lwaki otitinge motoka bwotitinge motoka oli mubbi lwaki mwekweka you are general first sas bakube ekyasi kyofe naye omusanga wali ku gofu please nakuba obuntu bwe agenda mukulya lunch naga escort gandi eat nayingira naye nali ebibye omusanga wali egundi ekabalagala ataddemu soti ye ali ku dombolo ya solo naye bana abalala bayingiranga nkoko kati ADF ejja kukuba general nagopa naye ze gita mpita mu kibuga gita serebu kubanga byenjogera mulamwa sabo ntunze era nkwebaza bamfukamire kati fere tuwamba 7 tuwamba Makindye afane cyali gonza Masias I salute you are now in Burundi obaye simanyi Rwanda naye ambassador kati kabalega lega onyabe akantu katoyito kati tuli bubi
mutujjukire afande Kyaligonza mwe musigaddewo afande katoyito hakiki kati afande Stanley Muhanji Sole abantu be abanyabuzaare ba Kiruhura Lwakitula afande Muhanji abo basajja bali balumumba manyi twalina busosoze abaganda abatuusi abalaalo n'abanankole ffe twalwana wano tetwali mu tribalism ebya kiyayi Lumumba ngolabanga taatawo Tusanwe Muhanji abasajja nga ba Nasani Kigozi Lukakuba Mpanga abo bakavuma bola bamwerese creation ulide omwana atenge nakuleta abaana abo ne wakavuma sabo kwatayo milioni nga 10 tuwe kubanga sente za werese creation sente ziri awo zijjudde bakadogo babona abo na muli yawo mulinda Museveni amaloku okuvaayo ajjemu n'empala agambe naawo oba muvuddeyo leti ate leti walwawo Museveni ogende Luweru yalwawo yabala kibalo kye Tanzania n'agamba bana abasajja bano abakyoli bano banaasoboka ye yabirabira eri naawo tukuba makindye twagirumba ebintu ne byononeka sebo 14 zalibwe ezo bayineze mundu ezo zemidumu ezo egireti nolaba omulireti naye nga buliwegwa emirambo gigwa manyi otwakunganyiza emirambo olaba gundi sero y'amafuta y'ekibuye eyo yalirimbo edanze bulempitawo omusayi nga gujjudde awo bafande zizinga lumungi akutwala enamagoma wetwaziika abalala baliyo tebabaza amwana nga yafiira mu nsiko twatwala emirambo enamagoma ne tuziika oziika futi 2 tapa mujasa afa nga mukomando naawe okungoyo okuba kuzika mu ntana ya gundi 5 biki omujasi era president Museveni nja kutola mu famu yakaya gitwaleka bannaffe yeruwero nja kulaba twaziika bwawe naye abana ne bafa maki ndiye twagiwamba netugimala Kyaligonza omanyi abasajja ba Amini bya fighters Kyaligonza omulabaawo n'omulaba atanula mpola bwati naye be basajja bakamando abatemu omulimu gwe kutuga akwala bwati nga sobbi ngaka olobanga enkoko era waliwo story gye banyumya naye nga tetera kugira story oyo olaba Kyaligonza oyo era be basajja ndoza bali badde ba Lieutenant General banga akantu ke yakola wamu n'oli gundi kakka bagenda kati omugenzi onewene kalangala afande Serwanga Lwanga webinazi batuuka batuma gundi ajja obote batuma Kyaligonza waggulu awo Kyaligonza ajja kabulungi nnyo atuuka mu Nairo Mashon ayingira afuna akatebe atuula kati obote yali tannaba kujja ne wakujja omukulu ame komanda ito joko ajja agenda okugira ati okutunula alabe abakulu abali mu gundi nga Kyaligonza naye mwali avudde mu nsiko ne bajja ne bamukwata ne badduka mangu nnyo ne bagamba obote tukutte omuyeekera wuuno abadde azze ne bamuteekayo mu safe house eyo wansi eyo era mu Nairo Mashon kati muzeeyi ali mondurana abuuza omuntu waffe bamukutte tugenda kola tutya bagenda mutta Serwanga Lwanga amugamba naye adda wali atokosa omutwe yamuga muzeeyi tukoze tugenda kola tutya Serwanga Lwanga naye ne yeewaayo n'amugamba naye omanyi tetulina solution yonna okujjako tulina okukwata kwa assets z'abana abasajja ezivaamu ssente gye basobola okwanguyira nga tebannaba kuttaani Serwanga Lwanga ne bakkaanya ne muzeeyi n'amuwa go ahead n'agenda Entebbe era baamuyisa omwo mu Wakiso mpaka Entebbe ku kisaawe n'afuna tikiti y'ennyonyi egenda egindi Kaseese bwe yamala okuyingira ennyonyi n'esimbula
etuuka mu bbanga n'abagamba your hands up now. Givuge ng'ogizaawa Kasese. Nairobi. Era olwamala ogituuse Nairobi exchange etakyaligonza Tubawe ennyonyi yammwe. naffe tubawe ennyonyi yammwe. Yawamba nnyonyi. Mujja kunsonyiwa kuba sitole ezo nze mbadde siziwulira. Kuba nanyiniyo naye tagikolanga wabula ye era muzira. Era ne Sserwanga Lwanga naye muzira kubanga kye yakola kyabuzira ne kyaligonza naye kye yakola kyali kyabuzira era kyaligonza olwamutuusa Nairobi ennyonyi ne bagiririzinga nekola ki naye nakomawo ku mirimu gye nadda mbuyekera atolaba muze kisubi firimu ya fulawe ogenda okunyuma gwokimanyi nti wano waliwo abasajja wegagoyitako nawe n'ogamba kati nga jimu muwezi oyo yali wa poliisi Sejjusa yali wapki wa poliisi gomanyi batuuka batya mu nsiko abasajja baamanya bagenda kubatta omanyi ebiseera ebyo nga ne bakulabamu akafeesa akeeruyeru baali bagenda kubatta omanyi yali ku ttiimu eyo ekyekinga abajjaase bwe bafaana Anjina yali intelligence officer iyo timu gyowira timu ya Lwakanengere towona era abantu battibwa tovala badduka bangi ne batuka mu nsiko ate batuka muzenga taddewo committee buli ajjagwa yalisigala mu government musoke kumusiba Kandooya abantu babasiba negulozo buyekera kiri awo za kizanyiro bakufe kakati ono yali na myaka 9 tebasiba emigwa kati omwana yali akoze kiri bakumutima mwenda president Museveni akwatira milioni 5 abwese kitoleko yera birebyo banga jagga walage haloze birala agendeke Sweden ebyo ajja kubata ne kati amanyi ne musiba Kandooya kati nonda scrap such a memories kakati nkulaga era no film atagiguleko bojjo kufa kubanga ne mukatonda ajja gamba this is kadogozo bujita kakati kiribwe kiti sebo twalabi jimu mwezi Sejjusa baba sibire wandegeya ne bakozesa amagezi gaabwe ne bagamba gere mulete emmego manyi baki kukomera bagamba emmere musoke bagikeberemu makati wuma biki kusala mu biki genda mu police olabo omusibo mugambe lete emmere oza bagikwa oworosero be batyo bamala n'omugati baguyuza ne bakebera mundu wa muri mu pistol kati mu matoke mu Stephen mwali mu pistol wansi bagaye gendo kole bwoti gende kubere wali mu drawer ya mu pistol teko kali bine bambye bisika byate bimanya kati wamala okulya bwe pa eyemmere baagirya nga bajja mu pistol wani omusirikale ajja ggulawo mbo bajjayo biki ebintu biri bye baleeteddemu emmere Sejjusa yakwata pistol n'akuba omusajja ekyasi ku mutwe omulambo ne guggwa ate baayimirira obukooti bwa sengola bakakooti muwezekeri ayambadde eseera ebyo ne Sejjusa ayinza bwakalaba kayinza okutuka n'afa obukooti bwabukabuka bwe butyawe wandegeya waliwo sawa y'enjuba omanyi waliwo sawa y'enjuba omanyi nti waliwo sawa y'enjuba tujikuba tuwambwa yali awo ekikompala kya bayitawo babo mukatanga badduse ebyasi ne bivuga bagenda okusiba basibira mu nsiko batuuka mu nsiko muwezaze simanyi Katunguku ne Sejjusa simanyi mutabani waani okuva e Mbabule Museveni yagamba mubasibe emiguwa bazze kutubega olira so asokeranga Kandooya bamwesijo wentungamu yali ayi owebombo ewa erikodwa ajja mu nsiko muze yabuuza ese mutabani wa Kanaali tatawese wa UPC azze kutubega kali mu musibe emiguwa ne bamusiba ne bamutwala mu maaso ga muzeeyi okutengera mu maaso ga lebolida Kandooya oyogera oli Kandooya iwe ne bakuzala nkayi ati waliko omukyala wazahanuya bwayogera kati sebe yayogera mu nsiko muzeeyi yali yayogera mu nsiko ngoyiza okugamba kyalaani wiza mu nsiko ati waliko omukyala wazahanuya leka bakukome kati gendo bagambe abayekero tulabyeko genda yamugoba n'akomawo ebbombo namugamba ojja buzibwa otyo bintu byakujja kunyumyamu ayi omulamba kamwesiga najja n'akomawo ebbombo n'abagamba nva mu bayeekera ntuuse mu kampu mbalabye tugenda bakuba bwe tuti pulaani kikati n'atula n'abakyoli n'apulaaninga ngeri omugezi bw'abeera n'agamba kakati pulaani eri bweti tugenda kugenda amagye nga gatambuza bigere bajja kulowooza tugenze ku lipootinga
ekyo kimu kati emundu zonna tugenda tukalolezi tuzisiba amatundubaali tuziswa kasomero kendeje kanakolagana n'abayekera nti mugende mu ambusi bano bayingire loleze zijja okuyitawo zigende kasomero weulaba zipakinze eyo mmere yaffe lole bbiri ez'emmundu mu nsiko omanyi bwe twamala okuwamba gye omanyi bwe twamala bwe yamala yajja nabo ne tukuba abaafa emmundu ne ziyingira ensiko bamwesi gye n'afuuka nga muzeeyi amuta senior officer eyalina akayinja kamu mu kugabalanka yafuna meja n'aveyo egundi twali naye erira ennyonyi n'egwawo mu lubiri n'emukaaka bwotyo muzeeyi n'agamba akamwesiga wange mugongo gwagizekke ye muntu muzeeyi gwa yakutte Benz UC ziri ezaali ezobote zaali ezi nga kuliko wireless bbiri bweziti ezo naye nagituulamu okwo n'agiwa Kamwesiga mu Kampala wano ye division commander namu division commander kutambulirangamu UC Kamwesiga mutabani wa Kanaali kakati oyo basajja yakola olaba ekintu ng'ekyo kakati ovola aba government kati nfe bakadogo tumanyi omuntu ayinza oba mu government ngali ya president Museveni mu ngalo naye ngali ddabo ki magulu abiri oshaba kakati naye esawe eyo omanyi waliwo lwakiseeta wali omanyi lwakiseeta bali ne Katagala ku ditaachi kati we namugamba Katagala nga kolokolo oli saaje namugamba naye kakati abasajja bajja kuwamba wano nga bajja kututta kubanga ffe tuli bananko twagano gento begatteko lwakiseeta mulaalo Katagala namugamba badde oteesaki bali ku ditaachi eya bote atugento reporting mbasajja naffe bajje bawambe nga tuwoze nabo bajja tutta tugabe bali batuli ya mwengo twaine mundu zonna Katagala namugamba ati siwe noli ekipingamizo noli ekyalala Jesse Foreign bafoininga lwakiseeta ne baleeta magalo enjala zonna ne bazukulamu ez'ebigere kubanga aleese ki ekirowoozo ndowooza olaba lwakiseeta ebigere byonna ne mu barracks yabeerangamu nga siyo nga ayambala socks tayambala silipa ebigere byonna byakinala bitinga emmese bye byalya kwegamba tugende mu nsiko lutalo kye nagambye kiri mu nsiko bwagaananga okugenda mu buyeekera nga lukufa amagye g'eggwanga bwe gaawuliranga nti bano omanyi nti mayumba 10 baabalanga ennyumba 10 chairman bakubina ebyenaremu simanyi babaganya okuvaako biki byalo kiramba abantu mutwalo omugwe chairman omu bantu 10 chairman mayumba 10 kakati gwe mayumba 10 bagambanga nti musoketa alabika jita nga bagamba yalagawa ntalabika nnaku 3 bwe waddanga kimayumba 10 gagamba tubuye gyova anti nvuba ndi mu kushoga nvuba ovuba obadde mbuyeekera kandoya wali mu center nga bakumya ebidomola nga babikutonyeza omanyi ekidomola kiri mu kala meka nkubulire muli mu kala ya musoke ogimanyi kala ya musoke yero kiba kitonyayo owira chui ne ku mubiri gw'omuntu owulira nawe n'okwatibwa negundi n'owulira banga omuntu bugira buti n'ogamba mama chui kati olwamaani bayiga akando yakafa kekiyeekera nga abantu basiba bati abuno wano bakuba wavuga naite ekiso kiwa nolaba omutima gugira guti naye kati bakadogogo olaba ebintu byetusirikide Makindye abantu baffe bonna abaafa ku barracks y'e Makindye bali na magoma mujaka afande Zizinga yajjawo muganda we Lieutenant Zizinga omujukira naluma oso nazizinga ye namutwana amuziika Zizinga ono yali afumbira muzeeyi ne Getwid Njuba kati enamagoma tujja agenda nawe lumu oyite kamera yeeyo omanye njita BM tugendewo tutekewo ekimuli ebyo nakadogo tugenda kubikola njala Zizinga tubadde nga tanafa bamuziika mu ntaana bayazimba entaana ye ali twogeranga naye tebazimba entaana ye naye watuuka wakati ye yakola entaana ye nangamba jita jangu tugende ebintu by'amagye mbiraba mbalaba walinga baba abaana babali mu mochale tebabajja kubaziika waabwe nze bwenfanga entaana zange zonna nazikola ne baganda bange bana nakola ki nange bwenfanga muyingizanga buyingiza era yazimba entaana ye bulungi era bwe yafasaziika olwa bino by'omanyi fitena n'enkokola sebo bayingiza muki naye kati bano bani abezimbidde entaana kale nkweyanziza jita njagala kuddako wa Lieutenant Sekitoleko nga
mulina ke mwayogedde aka Jesus ako saagala agende nga sikawulidde kaakaate kubanga kirabika waliwo obuvumu bw'amaanyi nakati tuli bavumu ensonga eyo nayo etuukira Jesus yaani Jesus yali muyeekera ng'alinga mu kyotala yali abeereeyo saidi ze yali alwanira katakwi ŋŋaaliyamu boda ya Karamoja ne Soroti ebiseera ebyo yali disitulikiti emu alwanyisa gavumenti kati yasooka n'alipootinga omulundi ogwasooka yalipootinga ogwasooka okulipootinga mu gavumenti okusalendinga kati bwe yasalendinga gavumenti nemuwa aw'okubeera ate yagenda okugira ebwakyenkeera yamalayo ndowooza emyezi ng'oba ebiri oba esatu n'addayo n'alangirira yazzeeyo mu nsiko n'atandika olutalo kati nze natuuka eyo nasanga waliyo ebiseera ebyo nali naakafuna lefunanti kubanga kyali 9 lefunanti nagifuna 9 ne bandiployinga ne bandiployinga 89 kati ne bandiployinga Soroti oketa nandiployinga nga operation commander wa Kataku mu kibinja ekye10 tuba tuli awo messaging ejja yatuyitako ko mu motoka gye baali bamuwadde Pajero n'atuyitako nga tetumanyi ani ali genda okugira nti gundi atolose wabadde abeera naye alangiridde azzeeyowa mu nsiko kati kyenva mulondoola nga bwe yagenze yatugenda okubuuliriza ne bagamba yazzeeyo kampu yaabwe eri ku lusozi waggulu wakati wa yiriyiri luli Moroto lwe lwawula Katakwi oba Soroti district ne Moroto district kati awo wakati ye yali waggulu awo waliwo ku lusozi ddala si kasozi ajabeera kati Abakaramoja ebiseera ebyo baali babbanganye ente bangamba omusajja ono yatandise okulwana twagenda ne batukuba mwambusi betwakwata ne bagamba Jesus yakomyewo era kati yatulagidde tuddemu okutandika okulwana olwo naye alwana kwata Uganda kufuga Uganda kati kyenva mbuuliriza entambula embeera gye babeeramu kati bwe nategeera awantu wabeera awali kampu neŋŋamba tetujja kukola ki tetujja kumwataakinga ssaawa zino neŋŋenda nenkola lipooti eri mukama wange ebiseera ebyo baali bamuyita oketa oyo jene yafa nemusaba ebyali byetaagisa tanka kirwatuuka essaawa taali saawa nga 9 ogw'ekiro neŋŋenda okumwataakinga awo wetwamukwatira kasita twabakuba ne tuyingira tugenda okumutuukako ng'essasi lyamulidde dda takyalina kyakolera omusaayi gwamugwamu bugwi neŋŋamba abaana musibe ku gundi mutwale netumusiba ku tanka kuno bwebeera mu nnyanja amazzi kwe gakoma ku puvumenti yaayo amazzi we gakoma nenzija nemulaga abantu mukulula tetwakulula yali ku mabbali kyabadde agamba yali musirikale naye yali musirikale w'obote yalinga muzungu era nga bw'omusanga toyinza kumanya nti muteeso yali muzungu
bataate we yali muzungu. Ebiseera ebisinga omusirikale bw'akola ekyo lwanka ziri kisinziira. Lwasigala ku lieutenant. Kisinziira ku mukamawo kyayagala. Itonga kione yafuuka omuyeekerera. Ate Itonga naye yali musirikale. yali wa Museveni. Ate gundi Drago naye yali tamanyi kuwandiika linnya lye. Ate Bruce Muwanga Lieutenant Colonel bonna naye baali bakozi nga wano tomuleka tebatuula sire bano abakwekwa emitwe nti wuuyo bagenda kukuba ne bajja ate ne ayingira mu biswa wona ogenda ku front biba kitambula. So kati okola ki omuntu ayinza okubuuza emirimu nkola mingi. Nkanika bwompita okanika nkukanikira naye n'okulonda obucupa nabwo tulonda jamu ketuba tujjemu obucupa buno obwa plastic. Ebicupa bya plastic kulondera awe bwayise awo kulondera bwayise okanikira bwayise ukanika ji masanyalaze radio motoka motoka. Okay. Ebyo byo byayigiriza bweyigiriza. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mbadde nsaba bampe ekifaananyi ekyo bakijjemu mu kaveera. Ekifaananyi kiteeke wano. Abawuliriza n'abalaba. Abawuliriza n'abalaba. Balabe. Pakunsawo yange. Akatini ali kwera. Abawuliriza n'abalaba bandabe bulungi. Oba n'enkofiira njeko kubajaga yali ataddeko enkofiira oyo yali alimba nje bali babeerayo ne boogera kati njagala gwe nnimbira ddala alimbe nga bw'alaba ekifaananyi. So ekyo kyekifaananyi kyo waliwo kino nakiri bakireete nkiteeke Masaka ekyabakuza n'ekyemasaka bakiteekeko ng'omaliriza lwakuba wano nzuuno wano era alina okubuusabuusa kwonna ambuulire muzeeyi wuuno aba mumukuuma ku myaka egyo njagala osikozuminge ne kano ate ndabanga akalabika n'obulungi akudde wakati mutabani wa kaseera Kibirango omulaba omusajja akutte enkebete Kibirango oyo atutte mutabani wa kaseera Kibirango era saagala omusajja be baakola ennyo mu nsiko abasajja abaganda nga Bakalega Njuba tata wa Mpiima Mpiima ono Kibirango Kibirango taata we bamuyitanga Kibirango yali minisita oba wamuwulirako minisita Kibirango. So no muganda wa Mpiima David Kibirango naye bamugoba mu magye president amanyi ate oyo yafominga were securiation n'agiwa muzeeyi muzeeyi n'abayinga idea maze bikwata sebo olid. Okay. Kati bano so kati kitegerekese ekyo kati waliwo Bannayuganda abatulabye tubeebaziza nnyo era mutufollowing naye obuzibu bwaffe bwe tulina abasobola okutuukirira abakulu babatuukirire abagambe munne abantu be mwakola nabo mwabeera biradde muguluminga bemuzadde na bano be mutazadde mbaguluminge kubanga be babaleeta mu kintu. Era nzijukiza muzeeyi akantu kali ke yagamba nti bannange omusajja oyita ojooko bw'atukuba
bwe tunaabula teri gye tugenda kusinkana, buli omu tulisinkana mu ggulu. Ekyo tokyerabira, era bw'oba oyamba omuntu jjukira akagambo ako ke wayogera goba wakeerabira. Ekifo kyerabidde ka Museveni. Tweyanze sikayanze. Olunaku olwo era Ito Jokolo yafa, Katonda n'akuyisaamu, diruyo neeyitamu, ate be wajja nabo n'obakuba tteke. Naye katusabe Katonda akugumya ojjukire ebyo bye byange.